awo olwatuuka waliko wammese era ng'asinzidde mu kituli kye munda mu nnyumba yalengera yalaba mwami mulimi ne mukyala we nga balina ekitereke kye baali basumulula. Wammese yatandika okwebuuza nga yeewuunya, baleese kamera ki ako ke ngenda okulyako ekiro ky'olwaleero? Wabula wammese ekyamukanga ne kimwewuunyisa kwe kwali okukizuula nti mwami mulimi ne mukyala we ekitereke kye baali basumulula baali baleese kamasu kakukwata ye. Bw'atyo wammese bw'akizuula yadduka za mbwa agenda ategeze mikwano gye ate era abalabule. Yasookera wa Wankoko n'amugaa nti wategedde mwami mulimi ne mukyala we baleese akamasu ewaka. Kati no Wankoko yali wano ng'akukkolya bwa bujjogola ku ttaka. Yatunulira Wammese n'amugamba nti mwami Wammese onaasonyiwa ne munaaye obuzibu obunene bulabika buli gy'oli kuba kamasu nze sirowooza nti eyo ntera okubujjogolerayo era nze ekyo tekitawe kinkwatirako nga nze Wankoko. Kati no Wammese ng'abuliddwa ekyokukola neeyongerako yo paka ewa Wandiga era naye n'amutegeeza ng'amugaa nti mune baleese akamasu mu nnyumba. Wandiga olwamugwa mu matu n'amugaa mwami Wammese mune onansonyiwa ne munange ekyo nze tewali kyensobola kukikolera. N'amugaa ne munaye tofaayo totya kubanga akasabo nabwerekedde akaseera akazibu nja kuteeka mu ssaala zange nja kusabira bino ebyawangaala. Wammese yalaba tafunyewo magezi n'adduka n'agenda ewa Wante era naye n'amutegeeza kyekimu. Kadi mune mwami mulimi ne mukyala we baleese akamasu mu nnyumba. Wante n'amugaa naye nze ndowooza nzaako tekana kyekasobola kunkola mwami Wammese sebo Wante yabadala bubadazi. Bw'atyo Wammese yakwata ekkubo n'adda mu nnyumba nga yina ennaku emubuganye era nga n'amaanyi gamuwedde. N'alindirira butya bw'agenda okweŋŋanga akamasu yekka nga taweereddwa amagezi. Kale ekiro kyatuuka. Mu kiro ekyo Wammese yawulira eddoboozi nga kirabika nti akamasu kalina kye kaali kakutte ekitaliiye. Kati mukyala mulimi yazuukuka. Kwate kuba okulaba ogubadde mu nzikiza. Jjukira yava mu tulo nga n'amaaso tegalaba bulungi ate nga tataddeeko ttaala kati nga tasobola kulaba. Akamasu kaali kakutte ki? Kumbe kaali kakutte musota nga kakukutte eno ku mukira oba emabega waagwo. Kaakati omusota bwe guwulira gy'asaatuuka ne gw'obojja mulimi ng'akwata mukyala we ng'amuddusa mu ddwaliro. Musota gwamubojja akamasu kaagakwata akakira wabula mukyala mulimi bamusiibula mu ddwaliro naye n'asigalamu ekisujjasujja. Kati okumuyamba okuwonera ddala yali yeetaaga supu ayokya. Era bunnambiro mwami mulimi ebirowoozo byamuddukira ku Wankoko yayinza okuvaamu ekirungo ekiyinza okuyamba mukyala we okuwona. Baamufumbira Wankoko wabula omusujja gwagenda mu maaso mukyala teyawona. Balirwana ne batandika okujja okumukyalira mukyala mulimi mulwadde mukyala mulimi mulwadde bakyala. Kaakati munange okubategekera abagenyi ekimere ekijjulo. Mwami mulimi teyafumba Wandiga ne teyalutonda wabula ekyomukisa omubi bambi. Mukyala mulimi teyawona omusujja gwamweyongera era n'afa. Kale bw'atyo mwami mulimi ng'asigadde yekka yatunda Wante okufuna ssente ziteekateeka amaziika. Wante baamutwala mu lufula era naye teyawona. Kaakati bw'owulira ng'omuntu yenna ng'akompoleyininga oba ng'akunnyonnyola ng'alina ekizibu kyonna ky'alina gwe n'olowooza nti ekizibu ekyo tekikukwatako munnange oyongeranga n'olowooza omulundi ogwokubiri oyinza okulooza tekikwatako naye jjukira nti ebikolwa byonna bye tukola bimala ne bituddira kubanga ensi mwetololo buli kimu kiri mu ssaako. Kyokka ebintu bwe bidda emirundi egisinga obungi bidda n'okuwoolera eggwanga bidda byesasuza. Agamba nti yalinga obubaka buno eri abaagalwa abo nabo bakimanyi